Ensonga zino abakristo okumenya ekikomera ky'omutuuze olw'ettaka ly'ekereziya kiwaliriza ne ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matyalo nga bwanika okuziyingiramu. Kereziya yeegamba nti yo byeyagala okukolerawo awo si kusimbawo bikondo era byeyagala okukolerawo si kusaawo kikomera, kati kitegeeza nti beerwanyeko okutereeza lujja lwabwe badde baera lujja nze bwe nkirabyemu era sinzaga nti bamenye etteeka n'erimu kubanga kimanyiddwa abataka bonna bavaayo baga nti wano wa kereziya n'abantu abakadde abakotakota bamanyi nti wa kereziya okuva edda nedda. Ate ye ssentebe wa Katabi Munsipaali Ronald Kalema ng'ono ye yataasizza ettaka lino agambye nti baali bakkaanya dda n'abantu bano naye nga bo kirabika ne babiyita eby'okubalaata. Ate ye akulira abavubuka ku ekereziya eno Ruhindura Yoramu agamba nti abantu bangi balina endowooza enkyamu nti ensi ekula bizimbe byokka ne beerabira nti n'emizannyo kyamaanyi nnyo mu nkulaakulana y'eggwanga. Era Omuganda bw'agamba nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo obwedda abantu okutwala bbulooka zamenyeddwa bagufudde mugano nga gwa nswa. Alipoota eno ereeteddwa Namuli Rachel.